abakulembeze ab'enjawulo bajja leero era twali tubafunyeko ne ku kyogamu wano era security yali tight teyenkana eno kuba luli ennyonyi ennwanyi tezaayitanga mu bbanga naye nga wetwogerera zikyayitawo anti kati kitegeeza nti why is it happening like this wakino leero kiribwe kiti simanyi naye buli omu aba n'ebigerererwa bye kubanga guno General Museveni agenda kulayira mulundi gwa 7 omutaba gwa 8 gubagenda kuba gwa 8 kuba abajja akulembera ebisanja ajja kuba kino kisanja kijja kuba kya 7 yes kyalayira naye ate era jjukira yalayirako nga si kisanja sinziirako okulangirira okola ki nalabye kanso muyiza agamba kanso muyiza owa Nuupu agamba bifo nga temunaba kumulangiriza mutuwe diala forms ze mwase oba bye mwasinziirako kugamba nti yawangudde kakati nze ekyo njagala kutukati the long story short olwaleero kati wano we tulinga abali mu maka taata wa nannyini mwafa yes bwafa n'alonda omusika bwe muba mulumbe babagamba nti ono yasikidde ki yasikidde kitammwe abaana temusobola kubuuza nti webye wasinziirako muwa obusika obita nze nkugamba bwe nti ekintu kye nalaba mu kulonda kuba okulonda kwonna wakugoberera okubadde mu Uganda okutali kuno kwokka okuwedde okulonda kwonna okwali kubadde mu Uganda bwe kuggwa wabaawo abagamba nti baatukoze eki baatubbye kati ekyo nakivaako kutegenda kubeerayo kulonda kuli free and fair kuba buli lwekuggwa wabeerawo abagamba nti baatukoze eki ate nalinda byekeera bagamba nti nze mbadde ntwalayo empapula zange ne bazinsikako ne bazitwala kuba ate ku luno nze nina kye neerabirako kati oli gwe nalaba basikambula ye bw'aŋŋamba nti banzibye nzikiriza kuba namulaba nga bamusika ne bamuyuza n'essuuti n'emiggo ne bagimukuba nga ndaba obulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange buterevu nkwaniriza gwe ali ku mikutu gyaffe egyenjawulo okuli Focus TV yange wamu ne Kojja Kagato exclusive. Thank you so much when okubeera ng'olaba onawe osinzidde okulaba ng'olaba abali ku Ebron Media abali ku Tash mukola kyamaanyi nnyo okubeera nga mutulaba nze ade uba for sekirimu muyanja onaku waleero mbakanyeeko ne Kojja tuyite mu bibadde mu weekend tuli muteekateeka mu maaso awo naddala mu ggwanga lyattu Uganda ensi ejjudde obwerinde obw'okulayira kwa President Yoweri Kaguta Museveni onaku olw'enkya agenda kuba alayira era nkakasa nti buli kimu kiri set abakulembeze bangi nnyo abagenda okuva mu nsi ez'enjawulo okujja okubeera ku mukolo guno ndine Kojja tuyitemuko awo ate tujja kuyitako ne ku Spice Diana over the weekend yabadde n'ekivulu ekyabadde ekyamenye ebitooke ekyabadde ekivulu mavulu semavulu nawo tujja kukwatawo Kojja wanyi sebo nkwaniriza ku mukutu gwo ogwa Kojja Kagato exclusive abana badduka speed nga badagawa ati wagenda tubagamba batandise okukawe bati kati bakiwulira ekyo ne bagamba nti baagala tuzanyirako kati ate ne beesimbira ddala ne baddayo bwe bati obw'entoogo bagamba obw'emmuli bugwennyingo ng'okakasiza nti badzeeyo kati video gye tuba bagira bakugifiirako ate oli n'agiddiŋŋana bagira bagifiirako kyemukola kitusanyula nnyo musubscribinge bwe mutyo mulaikinge era musharinge nammwe mwenna abali ku Tash Media nammwe tubaaniriza mwebali nnyo okusharinga n'okukomentinga abali ku Focus abali ku Ebron nabo tubaagala nnyo kubanga nagirabye nayo nga eyagala kwabika eyagala kwabika bagiri bubi temulwana bane mwenna mujja kola bajja kufuna yesebo kale bwetu nembalamusaako mwenna era nembebaza bye mukola nembasabira
Yes. Buli kyemukola Mukama Katonda akiteekeko omukono gwe. Amiina. Kojja olunaku lwa leero waliwo ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye ekisingira ddala obukulu mu Kampala bwerinde bwe tulimu olw'okubeera ati security esukkiridde nga bwebadde bulijjo olw'okwetegekera okulayira kwenkya tebaagalayo wadde akanyeenyenkule okutagalira ekkololo wali nga tulayira bafuuyireyo obwo obunyenyenkule bwonna bujja kufa bufuuyire ate ogambye tebaagala butagalireyo tebaagalayo wadde akanyenyenkule basooke bafuuyireyo insecticide ekyo bamanye nti bakikoze eki bakimaze lwakuba tetumanyi security yaki security nati mune eggwanga lyo libeera nga mukulembeze alayira tomanya wayinza okuba abantu bamwetaaga nnyo ng'alayira okusinga nga amaze okulayira ennaku z'abeerawo kuba alayira omulundi gumu mu myaka 5 singa emyaka 5 gino gye bateekamu security ey'amaanyi dani olunaku olumu olw'okulayira ate katono kigenda beera mu kibuga wakati kozi bw'aba afuga bulijjo State House eriruddawo kojja waliwo okuŋŋaanirwa abantu abangi abadde emikolo emeka egibadde bwe gityo waliwo ne parliament yagituuzaawo nga lwaki tebabiifinga apo security nze ngamba bwe nti abakulembeze ab'enjawulo bajja leero era twali tubafunyeko ne ku kyogamu wano era security yali tight teyenkana eno kuba luli ennyonyi ennwanyi tezaayitanga mu bbanga naye nga wetwogerera zikyayitawo anti kati kitegeeza nti why is it happening like this wakino leero kiri bwe kiti simanyi naye buli omu aba n'ebigerererwa bye kubanga guno General Museveni agenda kulayira mulundi gwa 7 okutaba gwa 8 gubagenda kuba gwa 8 kuba abajja akulembera ebisanja ajja kuba kino kisanja kijja kuba kya 7 yes kyalayira naye ate era jjukira yalayirako nga si kisanja nga ajja mu buyinza emyaka egyasooka 10 tebagiyita 10 bagiyita emyaka 10 egyasooka yalayirako kitegeeza nti guno mulundi gwa 8 security yali yeetaagibwa akadde konna ekiseera kyonna olunaku lwonna kubanga buli lunaku omukulembeze w'eggwanga abeerawo y'omu gwe mukuuma olunaku olw'okulayira era y'omu yakuumibwa bulijjo olunaku olutali lwakulayira kitegeeza security yandibadde kitegeeza muli banafu nti bwebaba bagenda okulayira ne mulyoka mulaga nti mukola nnyo awo security yeetaagisayo nze sigirinaako buzibu anti waliwo ate ensi n'ensi abakulembeze abajja wano mu kyogamu basinga abagenda okujja mu kulayira ne weba OAU summit ya OAU ng'etudde wano bulijjo batuula emunyonyo nga bangi nnyo okusinga n'abagenda okujja ku mukolo naye nze kyenjagala bamanye nti security yeebeerewo obaddi ate tuleme kulowooza nti n'obuyonjo bubeerawo ng'abakulembeze banajja kati obuyonjo bwe babumenteininge bwebaba balese ebimotoka ebigenda biyonja ate baleme bizzaayo gye babigula manye ate wano mu Uganda bwe tugula ekintu ate omukolo bwe guggwa nga ate ebyagulibwa ate nga bibula ebiyonjezza Kampala mu kiseera bwekiti we wabeererewo abagenyi nga ate bibula nawulirako nekyoza enguudo bakitwala Rwanda nawulirakawo nga boogera ekyuma byali biyonjanga n'ekyali kikola ku kasasiro ekimugaye owekitezi teyandituuse kutta bantu ekyuma kyaleetebwa mu Uganda olwamaliriza bwekiti kwolwo ogwasooka bagenda okukinoonya batagajudde sitowa bajjewo n'obugatto bajjewo n'ebipapula ebiri awo ng'ekyuma kirabikako nga tekirimu kojja olabwe kugobawo n'abatembeeyi mabegako wali ku kiwuwula ekibuga kyonna abatembeeyi abanaaka bonna babadde babeerawo emirundi gyonna ng'abatembeeyi weebali ekyo kyo nkola ya local government bweto bwerina okubeera oba mwagala oba temukola ki tewali nsonga etunzisa bantu kubeera ku kkubo kyo tekiriiyo gwate oli ali mu dduuka asasudde license ate gwali mu kkubo tosasudde ate oli mu maaso ga dduuka ate olina mukambwe ennyo ku bakasitoma baagala okuyingira mu dduuka wava obuzibu kojja mukulayira okwali kwaddewo kuwa mirundi gundi ogambe kati guno gwa 8 si kuno kwokka kwendabya abapulezidenti bonna abaali mu Uganda balayira nga ndaba twali tufunyeeko security ey'obwerinde anti buli mulundi gubeera n'enkola eyagwo buli mwaka walingawo edda nga mubeera mu kampeyini ne ziggwa nga tomanyira kumanya ndi zaawedde ntowulidde gwe bakubye luyi towulidde gwe bakubye kibooko naye kati gye bakoma okwagala nnyo omukulembeze ate n'abali mu kampeyini baba bakuba nnyo kati ku guno mundi bayagadde nnyo omukulembeze era n'abakubiddwa babadde bangi
bakuba lwa kumwagala nnyo ate bandimulonze nga tebamwagala kati gwe tubuulire goba bw'obiraba bayinza omulonda nga tebamwagala okuba okwakubiddwa obaake bwakubwamu lwakwagala nnyo omukulembeze anti abantu gye bakoma okwagala omuntu ne bw'aliba mwana bw'aliba bamwagala nnyo awaka oba ayagala nnyo taata we atuuka okubeera note kimuviirako okukola ebyekisiru bingi kati ng'engeri yokka eyo okumubimuggyako babagamba nti mpulukutu za musota zigenda nambooko nga bakuwa bo abakuba bamanyi ekyokukola bakimanyi ne bano abaali wano embalala bano bwe bakwata abangi ennyo era nabo bali olwoza babakwatira ki kwagala nnyo omukulembeze kanti ogetuuka n'otuuka okubeera ng'okola ebitajaawo wooteekwa bikolera olwoyo gw'oyagala oba competition ebadde y'amaanyi nnyo ekireetera security n'okubeera ng'eggumidde competition si yereeta security gwe kyolowooza nti bwe guba mupiira Arsenal n'asamba ne ttiimu yonna olwokuba waliwo competition nga bayiwa security nnyingi anti waliwo oludda olugamba nti si mwe mwawangula olwo oludda lujja kusigala nga lugamba kuba omuntu agamba olaba ne gwokubye eggoolo 10 agamba nti munzibye kati ebintu ebimu obiyita nze nkugamba bwe nti ekintu kye nalaba mu kulonda kuba okulonda kwonna wakugoberera kubadde mu Uganda okutali kuno kwokka okuwedde okulonda kwonna okwali kubadde mu Uganda bwe kuggwa wabawo abagamba nti baatukoze eki baatubbye kati ekyo nakivaako kutegenda kubeerayo kulonda kuli free and fair kuba buli lwe kuggwa wabeerawo abagamba nti baatukoze eki ate nalinda byekeera bagamba nti nze mbadde ntwalayo empapula zange ne bazinsikako ne bazitwala kuba ate ku luno nze nina kye neerabirako kati oli gwe nalaba basikambula ye bw'aŋŋamba nti banzibye nzikiriza kuba namulaba nga bamusika ne bamuyuza n'essuuti n'emiggo ne bagimukuba nga ndaba kati abalala bomba simanyi bw'oyogera kati nze nakimanyira ebyo byebyo bwe bamala okulanga omuntu gwe bayita returning officer kati nga mu Uganda akulira akakiiko k'ebyokulonda gw'aba alangiridde byabakama yabeera yoyo yabeera n'ebisaanyizo ye n'alaba lwaki yasaanye okukola ki anti kojja Kalumanyola waaviira Kalumanyola ava wano bagamba before nga tonalayira tuteereeyo bye wasinziirako okulangirira okola ki nalabye kanso muyizi agamba kanso muyizi owa Nuupu agamba before nga temunaba kumulangiriza mutuwe byala forms ze mwase oba bye mwasinziirako okugamba nti yawangudde kati nze ekyo njagala kutukati the long story short olwaleero kati wano we tulinga abali mu maka taata wa nannyini mwafa bw'afa n'alonda omusika bwe muba mulumbe babagamba nti ono yasikidde ki yasikidde kitammwe abaana temusobola kubuuza nti tuwe bye wasinziirako muwa obusika nga waliwo eddaame anti tuwe bye wasinziirako okumuwa ki obusika yakugambye nti ono ye musika wange kati byabakama agambye nti ono ye yawangula okulonda mulese nga kitaata w'abaana kati temuyinza temulina bwe munaasindiira kumugamba naye munange wasinziira ku ki ajja babuuza mumpita musiru mumpita musiru okulangirira atawangudde tekyali bale kya bwenkanya singa bibaawo ne biragibwa anti gwe simanyi bwe wategeka ki okulonda wakutegeka ng'oliranga otya oli yakulira akakiiko k'ebyokulonda yamanye entegeka ye bw'alangirira ye chairman w'akakiiko ako yamanyi bye yategeka gwalangirira aba akoze atya afaananya atya simanyi obanga kiri nkoja tebirimu kukukulira criterias weziri ezitibwamu okulangirira omuntu omuntu bino nati nze criterias bwe zibaawo ze baagala okulaba tikuliko kwekusika kwonna nga kakati yajja bakola bw'atya ajja bagamba nti mujja kujja mu ofisi y'akakiiko k'ebyokulonda mbalage period tulowooza mukojja nti bwebunkenka obwo buleese security y'amaanyi ate kati security ate gundi wa security lyoda lugamba bye mugenda okulanga oba okusoyalinga ini oba okulayira si bituufu bwanti bwe biba nga si bituufu bo balina ebituufu ebituufu babirina babijjawa anti buli wemala okulonda mulina DRA forms zemufuluma kati ate oba olwedde muzirina ate mututawaanyizaaki lwajja okubuuza tetugenda bakkiriza kulayira mwe baani nze nkugamba bwe nti
ne bucha ku makya akaana ne ku bwana obwo bwe batambula nabo nga kazanyazanyaawo ne kamala kalangirira nti nze pulezidenti w'eggwanga ne bakalayiza nga pulezidenti w'eggwanga tosobola kukeera ku makya n'ozanyirazanyira mu nteekateeka za pulezidenti oyo bwebanga kibalangidde nti kasitaba ate njagala okimanye bulungi nnyo nti omukulembeze w'eggwanga abaali mu buyinza mu biseera okulonda we kubeererawo tabeera candidate ne Uganda bwe kiri era bwe kyali tabeera candidate privileges zonna eza president zamuvaako ngambye nfuna bulungi nkufuna omukulembeze w'eggwanga abeera afuga eggwanga ebiseera ebyo okulonda we kubeererawo tabeera candidate yabeera mukulembeze era kyova gwali omulabyeko ng'agenda na mmotoka bbiri eza candidate eza isi zemuwa zibeerako zo ntekuli adenga bagamba bonna abeesimbyeo mukulembeze waki koja biki bikina okubeera biki bikina okubeera kyogamba nti oyagala kuŋŋamba nti Biden bwe babeeredde mu kulonda mu kampeyini emmotoka za bwa pulezidenti bwa Amerika zaali zamuvaako ndowooza mwakawayiro bandikatereezezza kati kekirungi nti gwoddako kati bw'onaaba ozzeeko gwojja kukatereeza nkatunulemu nkatereeze era ogambe ne sipiika ntitutereeze akanyumiro katereere era oyite bagundi bo mu nankaniyo mu kakiiko kewammwe obayite obagambe ndi mujje tutereezeemu kati okulonda bwekubanga kugira nze wadde ndi mubuyinza naye ngende nga binzijibweko ebyange binzijibweko mbeere bwa bulijjo kojja wenyini wogedde ku sipiika mukulu yayisiza ekiwandiiko ku X General Muhoozi Kayine Lugaba ngagamba emmotoka gye waleese mu famire yaffe kaabe tatange sisolowooza nti yali agituddemu ssente y'omusolo erekeddwawa mu kaseera kano anti tujja ekyo kintu kiri mu nkola bbiri nti omuntu tagula mmotoka kubanga taatawo yagituulamu naye kyoba olina okwewuunya nti nze naye ate kigo kyoyogedde ate ye yawandiise ekirala kyovulaba nze nkifunidde ansa ndala X yagambye nti I've been a son of the president of Uganda for 52 years. 52 years, yes. Naye emmotoka eyo tagikolanga ki? Tagituulangamu. Kitegeeza nti ono yeejalabizza nnyo. Omanyi omuntu bw'atuuka mu waliwo kye tuyita trend. Kati agenza omulembe. Yes. Abaddewo mulembe gw'abantu abeerazi. Abeejalabya. Kati naye ne yeeraga. Bangi nnyo bagundi ababaddeko ba sipiika. Niwe walabeko nga bagenda baleteeka ebintu byabwe byebafunye mu Nankani. Kati yagadde kulaga bikola byaba Brian White. Ndowooza yalinamu akasente keera. Akajjawa. Abadde alinamu akasente. Abadde akolawa. Gwe mbulya mulimu gwe yali akola. Otufuna sente buli mwezi kozesa lwaniza okuba sinnakubuuza nti azikozesezza atya. Yali akola. Abadde akolamu era abadde afuna. Kati ng'azitereka bulungi. Mukuzitereka obulungi okulaba nti afisaawo n'agula. Pulezidenti atazitereka bulungi kyava atagisobola. Pulezidenti afuna ntono kakadde kamu emitwalo bukadde busatu kitu. Ate teri nammwe muleme tusiriwaza. Pulezidenti ayinza okuddira ababaka ba palamenti n'abawa obukadde 45 n'ebisatu byanagira nti mbawaddeyo n'ekikumi ng'afuna akakadde kamu aba atoola ku mmeka. Kati ezo azijjawa naye tumubuuze gy'azijja. Pulezidenti yavaayo n'akyogera lwatu. Tumubuuze gy'ajja ezo z'agaba ng'afuna akakadde kamu. Kuliko budget y'ebyo ebirala naye nkojja wano wembadde okuvaayo omukulu n'ayogera kino kiyinza kuba kitegeeza jjukirawo ne race ekyagenda mu maaso y'obwa sipiika ekyo ng'okitadde ku bbali mwe ogwo maalo gatera kuba maalo okulaga buli kyoguze esipiika yayolesezza maalo n'olaga ne Nankani n'olaga n'emmotoka n'olaga kyekirivaamu ng'alaga naguze ne half peti yiino nga naye alizitulaga nti naguze ya golodi Salongo namugulidde boxer ya miliyoni ekirivaamu ng'atandika agugaba maalo sipiika bayolesezza amaalo omuntu okuva eri n'olaga abantu nti naguze kino n'otwala enju ogirabye erimu ne takisi munda ezitambuza abagenda mu bisenge ogirabye ku musaala gwafuna sipiika baafuna obukadde nga bumeka omusaala sipiika siri so sure sente mmeka zaafuna naye olowooza alinga mu bukadde bumeka producer ajja tuyambako awo tubulye sipiika afuna obukadde nga bumeka naye ate jjukira ate era mubaka afuna n'ez'obubaka
ne bwabanga ate era director wa company emu baki naye okubeera ng'ofunye sente bw'omanye ekisaawe nga Hoima City bwe kifaanana yakizimba e Bukedeya ku ssomero lye mukazi mubayi naye alina looza bizinesi ezenjawulo zetutamanyi kati awo abo nno be basayininga etteeka ery'obutaleeta bukadde bina ndowooza olabye kubanga ne bwana baagiza kitegeeza alina emikwano ebweru oyo muŋŋambire kaayimirireko ezigenda omuyambako okulaba ng'afuna esente ezisingako naawo ayinza okuba nga alina sources endayaffe anti kati ezimuyamba batugamba dda badikiraringe buli omu wealth ye ne baagaana ate ye sipiika kati kino kye yakoze tekimutweka buteesi mu nnyanga yanaamanya kakati anti nze kyengambye ge maalo wano ne ba Ezra baabikola ebyo ba Brian White babadde babikola bagundi ono musibe ono ogundi olwo gwe baasibaawo omuvubuka yali agaba ennyo ssente so kati ali mu kkomera erinnya lye linvudde mu bo so kati ebyo naye nga basekandi bonna baaliko basipiika boolanya baaliko basipiika bansi bambi bonna baaliwo nga naye bo tebakola ebyo so olina okwegendereza nnyo bwoba okola ebintu amaala ago sebo nomanya ki kyolina okubeera ng'okola okay kojja bino byonna biyinza kuba bimuleka kuba omukulu ke yakutte mujjukira waliwo ne sipiika entebe gye tunuulidde saawa yonna bagenda kuddamu ogironda kiyinza okubako kikireeta mu nkyukakyuka yonna mawu naalya obukulu anti kino mulina okumanya ekintu kimu nti siya bukya Jero Museveni atandika kufuga Uganda twakabeera ne basipiika bameka bikyanga atandika kufuga ndowooza okuvayo balinga ntumanyiko nga basatu balinga bataano oba mukaaga kitegeeza nti sipiika ali live okukyuka obuno omulundi gwonna akadde konna pulezidenti waasalirawo nti kati njagala sipiika mulala kuba ye overall waasalirawo nti njagala sipiika antamiddwa ate ajjukire ennyo nti bawanyisiganya ebigambo nga bali ekyankwanzi yawanyisiganya n'omunene ebigambo yamulaba mukamwa ne batuuka n'okumugamba nti she is an adopted daughter simanyi kale ebigambo ebimu abantu balina obigenderera bye boogera ate n'empisa kintu kikulu nnyo enneeyisa nze bwe mba nga nnakyadde awantu engeri gye neeyisaamu wenkyadde teba yeemu n'omwana gwe bazaalirawo kati gundi sipiika yeerabira nti n'ekibiina mwe baamulondera okuba sipiika yakyala bukyazi yali mugenyi mulimu abaana abaawo ate n'obuukira era abagenyi omukulu taatawo baaleese baka kati ne mawu yali mugenyi nga kitaawe wa Mongo yamuyise ate n'amubuukira naye yali mugundi naye yali mugenyi bugenyi yali ekitegeeza bino byonna tubiraba nebirina engeri gye bitandikirwamu ekintu ekisembayo kyonna kulayira kwa nkya ate era okulayira kw'enkya kujja kuditamininga kinene nnyo ani anaabeera sipiika naye nga temusuula muguluka statement yabadde ku tweet eyakoleddwa Jeno nti mbadde mwana wa president emyaka 5 nga situlangako kati njagala kubuulira bwe nti ndowooza muba temumanyi kyeyabadde ategeeza yabadde agamba nti emmotoka egula obuwumbi that is 3,000 millions 3,400 millions ze bilioni 3 n'obutundu buna n'obuwumbi bina agulamu mmotoka egi nejjukira ate yali yagulira ne muganzi we emmotoka ku birthday mabegako wali yazimba ennyumba wano emunyonyozi manyi eziri ekigulu ekigo kitemyanga muntu munda ndowooza mulimu ne gaali y'omukka etambuza ababeera mu kizimbo era omu yennyini nalabako waliwo dress gye bagamba emanyi erimu sente mmeka nawali egindi Bukedeya nga watuuse ku ssomero ly'essebo esente empitirivu zateekamu kakati ebyo byonna bijja kuditaminingibwa kulayira kwa president era nga ye muntu asalawo ani ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi